njagala tutunulire di omuntu lwatalina kweriranya munne nga bakola bizinesi yemu ng'alina kubeera Arua n'obeera Padero ng'alina kubeera mu Lwengo gwe n'obeera Buwama. Okusooka saagala weeriranye muntu nga muli mu bizinesi yemu nga toli willing kukola 10% of what he does. 10% below, 10% above times 10% below. Toliraana omuntu mu kuvuganya okusooka bino, toliraana omuntu nga ku byakola ku buli 10 byakola togenda kukolako 10 ku byo. Okusooka ogenda kufuna omutima omubi, ogenda kuloga. Kyovola abasawo bali katale, abasawo abaganda bangi. Nina n'omwami eyangambye mbu yatendeka abasawo kati ab'ekinnansi. Nja mukubulira after the show nti yatendeka abasawo ba kinnansi. Business ennaku zino ndowooza mu Uganda ekyokukola kikubula gw'oyagadde. It's a big state. Nedda. Kubanga kankugambe mu Uganda ekyokukola kibula gw'oyagadde. Njagala kuddayo ku kibuzo kyo ky'obadde ogambe. Yubra abantu bagenda ne balowooza kyanguyira nnyo omuntu okulaba abantu wano mu Gandi nga bazze mu bungi bali mu ggula n'alowooza nti Gandi alina omuti gwakozesa. Talina muti gwonna. Alina ebintu alina empagi kwanywereza businesses ze. Anywereza ku quality omutindo, anywereza ku delivery services, obuweereza obulungi nedda bw'oba omuguzeko ebintu mu bulk akamotoka weekali ne pitch weeri bagenda kubikuteera ku site abinywereza mu nkolagana ye n'abantu nti bava mu kuba nti bakasitoma be ne bafuuka ba Luganda, ne bafuuka omuntu omu abinywereza kuba nti bizinensi ye bw'otunuulira olwaleero nti tuli mu digital environment. Singa olwaleero nzija nga sina cash ndabyeko awo ng'ayina merchant code ya MTN ne Airtel, meaning nti omuntu obaze ne cash oba taze na cash ajja kusigala ng'ebintu byabikoze eki naye yataka kutambula na sente mu bukalu mu bungi. Ku kizimbe kye kimu wetusoose bwe tubadde tufuna ekyokulya ku makya ngambye omwana nti leeta merchant code tusasule n'agafu wano tetubirina ebyo ne bizinensi gyali by'abazungu mbasimanyi bibisa babeera n'emboozi zaabwe ezo nga mobile money babbako ssente kakati bw'oba okyayina ebirowoozo ebifaanana bityo okuvuganya kwesonyiwe. Bw'oba okyayina bannayuganda kano kammwe bw'oba okyayina ebirowoozo nti ebintu ebikadde byebisingo ebipya obulungi weetereeze. Omanyi mentality yo wano ekyaliwo nnyo nti esaati enkadde abannungi nnyo be bannungi nnyo bangumu. Oyinza n'okugyozesa bulashi ekitogi n'ekitakutuka bye babeeramu ebyo. Brush ezigulibwa wano ayo terekaawo kitogi embeera ogitegeddeeyo. Omuntu gw'ovuganya naye alina byakola gwe by'otakola nekikwanguyira nnyo okulowooza nti yalina byakozesa ebyenjawulo naddala emiti okusaba emisapule ng'ebyo n'okuteeka bayibuli mu sefu ya ssente. Tugenda empolampola eriwa yonna buno bwe baatuwanga kusomera bu New Testament obwa bbulu obutono oba ennene King James version byonna baba nabyo. Ya Allah. Waliwo we nagenda ne ndaba seefu side ne side zombi kuliko sapule zireebeeta ku seefu ng'oli ye strategy gyakozesa ku attractinga bakasitoma abangi zikusanze ojja gwa ne sapule zo. So omuntu abeere willing okuteekamu 10%. Beera willing okukola ebintu ebikolebwa abantu b'ovuganya nabo n'okusinga kye bakoze. Yensonga lwaki bw'obeera ovuganya n'omuntu afaayo nnyo ku byokola n'okusinga bwafa ku bibye. Alaba otambuza oti ebintu. Wali owuliddeko enjogera egamba mind your business? Eyo tekola mu business. Ekigambo mind your business kikola mu bano ba social workers ali eyo mu byalo. You don't have to mind their business as long as they are social workers. You don't have to. Sinafuya. But mu business you must mind what other businesses are doing. Oteeka okuba okusigala ng'oli mu competition. Oyinza okudda engulu nga budde bukedde. Ng'obadde okimanyi nti omuntu ayinza okubeera ng'akopintinga naawe naye nga tokimanyi. Waliwo omukwano gwange yangamba nti alina akakodyo kakozesa okugoba banneighbours be. Bw'ojja n'omuteeka bizinensi mu mbiriza gobawo totegedde. Atya agenda n'aleeta ekintu ky'amanyi nti abantu tebakigula. N'afuna mikwano gye ebiri bw'abawa ssente. Bwe bajja abireeta leero ne bajja mikwano gye n'abizinga n'akulaga nti abibawa sitooko naggwawo.
kumba abitutteka kati gwe n'ogenda n'oduma no papa n'osuubula tayimuzi 10 noleta kapeti z'engatto nga nnyingi n'oteekaawo agamba yaleese kiti kapeti z'engatto abantu engatto kyejja nga teri mu kapeti ensangi zino yaŋŋamba nti lumu yakwata empale nga azimanyiza ggwako najja n'azisiba saviko n'aziteekaawo kati neiba bwe yalaba nga azireese n'agenda n'azisuubula mu bungi bwe yazireeta mukwano gwe yajja n'azitwala lumu ne bazitwala eka ne bazitereka ono yagenda n'aleeta guni 3 emyezi ejja nga zimutunulira nga tatundangako yaddeemu. Mind what other people are doing but be careful not to go overboard kubanga osobola okukola ekintu olw'okubanga olabye neiba akikoze tomanyi baaleetedde tomanyi baatajetinga gwe nawe nojja n'okireeta n'ova mu katale nga tonnatuusa n'olw'ensonga eyo nga tukompiitinga ekigambo mind other people's business kyankizo nnyo yensonga lwaki Ibro olaba tewaliwo wano kampani ya byampuliziganya esobola kuleka ginnayo nekola promotional ads yo neetazikola tekisoboka tekisoboka TVM bwekola activations n'endala ng'egendayo kubanga bw'obaleka ne bagikola n'otabafaako owedde ennaku zino tetukitalina customer loyalty eyo yaggwawo kyakoma ennaku zino Ibro omuntu gwewangadde naye emyaka 3 ajja guno omunyolo ng'ogwongeddemu siringi 3 n'agulekawo n'agenda n'agula ewa Katamba omunyolo omulala nga lwa siringi meka naye ng'oludde naye lwaki environment yaffe eri price sensitive nti buli ssente yonna gy'oyongera mu kintu ky'okola abantu bagitunuuliranga okukendeeza esente ziva mu nsawo yaabwe. Eyo example gy'owadde nja kugiweera ku kirabo kya mmere ekimu sijja kukyatula. Abasajja abakola enkoko aba KFC ne Cafe Javas nga tebannayitimuka waliwo ekirabo kya mmere mukijjukira kyakeeranga ku makya ne kyongeza nga bwe kyagala Nagalaale naye olwaleero kiri kuddimwa wansi kuddimwa kyakkirira ekyo kirabo ky'emmere mukimanyi abavubuka kyali nnyo mu Kampala mu bitundu ebyenjawulo nga Cafe Javas tezinnajja ne KFC tebannajja Tasty Foods tebannajja kati kyo nga kiri awo kyeriisa nkuli kyekaaliisa otuuka nonaga nti jagala mazzi ga Lwenzori nti ga 3,000 okugenda okuddayo enkeera nti ga 3,800 kwegamba nga be ba monopoly mu business olwaleero luno bafumba emmere y'abantu 10 ne balyako 4 abantu omukaaga ne bagibugumya n'eriibwa enkeera ate ndowooza n'ekyenkizo mu ekyo ky'obadde oyogera bwe bafumba ndowooza emmere babeera bategekeddekoko neyaaba ku street okubanga bajja kusaplayinga kubanga iba tejja kuggwawo kusobola okuyambako abo abaana abali ku nguudo. Business strategy bwebanga ogitegekeddemuko charity nga ya buli lunaku obeera oli bubi ng'obaliddemu kuba ebyobwerere obeera oli bubi kubanga kizibu nnyo ennaku zino okukola amagoba agali over and above n'obanga osobola okusigazaawo sente zikavaringa costs zonna z'otaddemu n'osigazaawo ne sente nga gwe wagamba nti buli lunaku ngenda kujjako tugeze emitwalo 10 ezo gy'abantu bengenda okuyambako obuyambi kikulu nnyo egyo nabadde nnyina akantu kentaddeyo nadde nnyina kyennoonya nataddeyo akantu nembuuza abantu nti kiki ekyalibaddewo kibuuzo ekyo nsobola okuddamu nenkibuuza abalungi abatulaba kiki ekyalibaddewo singa tugamba nti sente ziri mu nsi yonna tuzikwata ne tuzigabira abaavu ki ekisobola okubaawo? Simanyi obwavu bweyongera butya butya obwavu bweyongera nga abagagga bejjekesene ne baziwa abaavu obwavu bweyongerera ddala nebalage tuyinza n'okwerya enkuta ayino bwe butuuka ate kati bo bagenda zikozesa ki abaavu